lawo mawanga gebweru maso ate tukola tutya ekyo tukikola nga tuyita mbana Uganda abangi njagala omanye nti Uganda yensi eyokubiri ngodide South Sudan eddukibwamu abantu efulumiwamu abantu bana Uganda abafuluma wano kubanga tewakola wafu eri omuntu wa bulijjo ova ku bizimbe byolaba ebikola by'abantu sekinumu era ka 10% kika owninga 90%. In fact 1% ye owninga 99% wano mu Uganda. So bana Uganda ba doctor ba engineers ba artists banji bafulume gwanga bwe bafulume gwanga bwe tutukayo tubagamba baganda bange muze eno kunonya bulamu ne muino koma we Uganda fete twafuluma twasigala Uganda twakakutereza Uganda mukole sente zamwe mukomewe waka nga muli munsi yeyagaza nga mutambulira ku ngude nnungi so muino tuyamba okutereze waka ndi musanyufu ndi bana Uganda batutegeerera omulamu ogwo ne bagoberera so buli omu akola party ye tuyinayo obukulembeze eyo mu buli gwanga mu buli state ya America mu buli province ya Canada mu buli kibuga mu Europe ne walala ne buwalabu ne mu Africa muno so bana Uganda bali ebweru ate bakola omulimu gw'amaanyi kuba yo tewali tiagasi tewali drone basobola okugenda ne bateeka pressure kwaba bakulembeze baga mawanga ne bagamba mulekerawo okusasulira ekitta abantu kubaga mawanga Museveni gaguze ebyobugaga byaffe geeyolako sente mu linnya lyaffe gegamuwa sente zimuyimirizaawo temulabo gamba nti awo Bobi Wine abeera mu bazungu akolagana n'abazungu Museveni ye colonial puppet abadictator abasinga babeera ba puppet kuba amanyimbo ali mu buyinza mu bukyamu kati abazungu kye bamugamba twagala byabugaga byawano ajabbiwaayo bamuwa obukomi abachina bamugamba abangereza baganya okuwa sente abachina tujja kuwa sente ajabbawo ennyanja yammwe mu abagobe ku nyanja ensonga lwaki omunansi tasobola kuvuba kati ennyanja bagitunda munansi olunaku lwa leero yalimanga emwanyi olaba kye baagala okola emwanyi yalimanga mayirungi kati mayirungi bo bennyini baagala ogeddiza n'enjaye na biri kimu kyonna kyonna so bwe tugende e Bulaaya tulagaga amawanga nti kyemukola kikyamu tuli basanyufu nti batuwuliriza era balina amateeka agabafuga ng'omuntu bwaba muli muwanguzi ne bwaba si waggwanga eryo bwe mumanya nti kituufu byakola bikyamu musobola omusaako natti kati abo ffe betutagetinga era omuntu atta abantu wano muze Abel Kandiho nze Kayihura nze Anita Mongo nzisa abantu wano zibi abantu wano tugamba kale teeka ekooti ze Uganda tezikusobola kuba Museveni yazifuga agamba oyo yabbye ebitaano ye naye temumuwozesa oyo yabbye akabumbi temumuwozesa tugamba okay tugabagana mawanga lwaki Anita Mongo abba sente zaffe najja nazirira eyo e London nga bebungereza bagamba wanga tubalaga ebituufu tubalaga amayumba gagula e London tubalaga nti omwana we ayina more than a million pounds ku account omwana wa senior wano nga bagamba okay nga natiziruma kati twagala mu bbanga etali lyawala ng'abantu abeetolodde Museveni bakozesa nga bana bateekeddwako natti naye nga target esembayo ye Museveni twamwalawala ne tumutwala mu kkooti y'ensi yonna gye twabatwala bakalintalo kubanga tulina evidence ne tumuwawaabira era ekitwala ebwe twagala tuteekewo pressure tulabe nti oluvannyuma lwa byonna ne Museveni yennyini ekibalwa kye bakuntumye kiyita nga yonna yonna gy'abayise gye baba bamukwatidde tumuwalawala paka mu kkooti y'ensi yonna ekyo nno kyongera n'omunafuya kyongera mu discreditinga so ebyo n'ebintu ebirala bingi nnyo bitubeera tukola ate bannayuganda abo boolaba abali ebweru be basinga otumazisaako be basinga otuyamba abaana babasibye mu makomera bano baana babasibe bano bakyala babasibe bano bantu babe babatta ne tutambula ne tusobola okutambuza ekibiina so eyo ezo n'ensonga endala nyingi nnyo zezitwala e Bulaaya okusinkana bannayuganda ababeereyo. President Museveni agamba nti Uganda bw'ogenda emitala w'amayanja ogyogerera bubi era oba oliawo yensonga lwaki yakugana n'okuyimba si president lwakuba kale mwe mumutya naye ate n'ekirala Museveni si ye Uganda bwe njogera ekituufu ku Museveni nga kimuswaza mbaswaza Uganda. In fact Museveni yasinga okuswaza Uganda kubanga oba toyagala eggwanga liswale lwaki okola ebyo leero eggulu eryafulumye bawambye muntu leero batemudde ono
leero balepinze omukazi enkya balepinze omusajja bani abamulepinga abapoliisi abamilitale bino bikolebwa poliisi ye Uganda n'amagye ge Uganda bakwata abaana b'abandi abekalakaso olw'enguzi ne babasiyaga mubirabye abamu badduse mu nsi kati ekyo kiswaza ggwanga oba kirwesa kitiibwa kati bebakozeko ebikolobero ebyo basirike era batuukeeyo balina okulopa bakozeko ekikolobero bwekityo kuba bwe bakola omuntu ekintu ekyo ku muntu toyinza kusonyiwa muntu akimukozeeko kati abannayuganda baabano kasasiro eyabaziise tosobola gamba nti amataba gazze okay nakyo kyewalika naye kale ekyo kya butonde ettaka lyabumbulukuse buduuda kale kyandewalikiddwa naye kiri nakyo ono kasasiro gwe bavuga n'emmotoka ne bamujeje bamuzie ne bamupanga bwe bati nga buli nnaku bajjawo nga ssente zifuluma naye omuntu omu n'atakola mulimu gwe naye n'atasibwa oba n'atagobwa ku mulimu kubanga mannyina oba muganda wa gondi so kati ebyo ebiswaza Uganda yaffe n'enfuluma ku mawulire g'ensi yonna nze nyina okunenyezebwa oba abo balina okukola omulimu be balina okunenyezebwa aganya okunziramu mbuuza ekibuzo ekirala bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. So Mr. President, oli mumativu ne performance gyoyogeddeko ey'abannawo abali mu diaspora kibakoze eri eggwanga lino? Saagala tukozese kigambo bumativu kuba mumativu abatuuse ate nga ffe tukyali ku kiwejjowejjo era nga omudde tannatuuka so ndi musanyufu siri mumativu sinnamatira kubanga tusobola okukola ekinene n'ekisingawo naye ndi musanyufu omulimu gwe bakola mulungi bwe nabadde London bataddewo amaanyi era Anita Amongo ne banne abo bo babasazeeko Ebongereza aba America ke naliyo era nabo results ezimu ze twafuna bwe nabadde Canada ambassador wa Museveni nakomyewo naye ku nnyonyi bamugambe fuluma wano totuleetera buseeku so ekyo kimakinga sense kicommunicatinga ebyo n'ebintu obirabanga ebitono naye abamu ku ffe oba oli awo singa batutemula dda naye olw'okumakinga sure nti tulabisa buli kigenda mu maaso then tusigala tuli balamu kuba bamanyi bwe batutemula ensi yonna ejja kulaba nti bwe batutemudde si nti tuli safe naye okubeerawo kwaffe kusigala nga tulabisa ekigambo bakiyita kulabisa. Okay. Okay, kiriza nkujukize banaffe aba Mataji Auto Tires bakutegeeza nti bali balina emipiira egya buli kika egy'emmotoka ennene n'entono egyaloole egya tipa egy'emmotoka eza buyonjo gwe kyolina okulagenda wali ku Martin Road ku kazimba akamanyiddwa nga FSJ Kabenge opposite n'omuzikiti gw'abayindi ofuna emipiira egyo bakubire ku simu 0754 9772558 emisinde gya Muslim Run annual Muslim Run egyo mulundi guno gigera kubeera ngo ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini omwezi ogw'omwenda era ng'ekigendererwa kyakulaba nti tumaliriza okuzimba Shukran Muslim Babies Home amaka g'abaana ba Kateyamba gigenda kubeera wali ku Lugogo